بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukomyewo mu katundu kaffe akokubiri era nga tukyagenda mu maaso n'okulaba kye bayita ejjana. Mpozi ejjana efuuse ejjana, emitima gikyankalanye. Abandabe oba abalaba Sheikh nga tugenda ntuva mu mbeera bannange temunyiga oba temunkyukira nsingo bannange tosobola kutula mu studio wano Sheikh nasomesa ejjana notabuuka notakyankalana ejjana eralula era nze kennyini obwongo bulabika buli ku kati n'ekizibu sebo wekitiibwa tubadde tukyalaba omukyala w'okunsi nga tukyagenda tumulaba olina kyoyinza okumwongerayo tusobole okubeera nga tulaba ku baadu ni'am fil janna. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baganda bange sijja kuwa bebaza. Wallahi munywerere ku mpewo zammwe za support in Uganda oba Islam in Uganda. Wallahi ojja kufuna mu kigambo kinene nnyo ebirungi bikyajja naye kigambo jjana kigambo kiyitirivu nnyo. Yensonga Allah subhanahu wa ta'ala yampa faka oba yakkiriza nenzijja n'omusomo aljanna omuntu ategeere kikyakolera gutadde ku bunkenke kubanga abantu bangi tebamanyi lwaki bakolera ki bakola tebamanyi tubagenda kufuna tibawulira jjana ne balowooza nti balinga abagenda mu katale wane nakivuuba gula ebintu bagende la wabula aljanna yeetaaga omuntu agitegeere ejjana kyeki njagala tuteme kimu ku kimu tugenda ku mayumba buli kintu tukyogere tukitegeere omuntu agaana okukola Allah amutwale muliro ng'akimanyi kiyali ateekeddwa okuba ng'agira ng'akolerera kati mukyalo w'omujjana namwogerako ebitendo byali biyitirifu ne munnyonnyola buli kimu naye ono teyaliimu omukyala ku bakyala b'omuki bwe wali onyonyola ab'omujjana nayogera bamujjana bokka bahurul aini bokka naye kati ono omukyala owaffe gwe nabboza nakandi gundi Fatima abo bonna saaboogerako naye ate nga bo bagenda nabo baki balungi bayitirifu kati olwali njagala nkunnyonnyole ti omukyala oyo agenda kuba tugambye sikaati oba enkutu gyali bayeesibye oba gyali bayambadde nola ku sikaati bagiyita jiba agenda agamba nti singa ogisumululako n'ogigaziya bwoti tuniiru min mashrik ila almaghrib au ma bayina almashrik walmaghrib enjuba gyeva paka gyegwa wallahi abali awo bonna ebamulisa nga tewaliwo yeegombye kuddamu kugamba nti ayagala ekitangaala mwe muli amazzi mwe muli ebibira mwe muli ebintu byonna bifuna ku kitangaala ky'omukyala weyo omujjana mu nnyanja oyo omukyala njagala oli yeetegereza alabe omukyala obulungi bwe kati njagala otegedde akugambye nti no yura muhoha obusomyo bwe bulabwa wara asaqiha ogenda kutunda butuzi ku ntumbo olengera nga obusomyo bwonna bugira ki bwambuka naye lwaki si bweru wabula min shiddati jimaliha olw'obulungi bw'omukyala oyo naye fa kaifa anta maaha fi sariri kati mugenze mu buliri njagala ombuli ekyekigenda okuddirira tewali kibayogerako ku nsonga eri ekigambo twakyogera ku nsonga eri omukyala agenda kubeera muyitirivu nnyo y'ensonga nabbi sallallahu alaihi wasallam yatunnyonnyola omusajja ono agenda kubeera ng'ayina amaanyi g'abantu 100 min rijali dunya abasajja b'oku nsi ab'amaanyi mu bintu nga bina fil akl al-akl okulya obuli olw'ebintu obungi agenda kuba nga ayina wano ku nsi abantu bateeka kubeera 100 okulya emmere ye ate fi shahawa mulaavu obulaavu eno abantu bateeka kuba abamanyi laavu abantu bateeka kuba 10 ate fil ijimaa'i mu kugenda mu nsonga zennyini nabo bateeka kuba 10 lwaki kuba oli omukyala muyitirifu bw'oba towezezza 10 bw'aseka obusesi n'ojja ne laavu yeno ey'oku nsi aba yeweddewo ebyo tojja kukola bw'aseka busesi laavu yo yonna aba agitutte oteeka kuba ng'olina mpitirivu okwenkanyankanya omukyala oli nduru wa takhayyar amanyi njagala omutunira olabe abasajja 10 ng'okutwala laavu okubeera n'omukyala oyo omukyala oyo gwakugamba fa kaifa haluha fi saririha agenda kubeera ate nga muli mu buliri naye bano abasajja b'oku nsonga ta 10 hadisi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bateeka wali ne basooka kanyankanya gwa amaanyi gagenda okubeera ng'ogira kyofitinga n'omukyala oli Allahu akbar
olw'obulungi bwe bw'alina bw'otunula ku ntumbo oyinza okukoma okwo bw'otunula ku nnyindo oddoboozi lyokka twagamba nti nno sadiyaha ekibuno kye kivaamu ki ekitangaala oyinza okuga nti malayika yejja so nga ate aseseeko busezi katono sha'riha bw'otunuulira enviiri ze fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maatha aqulu lakum sirina kyenyinza bannyonnyola naye ŋŋamba ggwe eyalinga mu bisooto eyalinga yeetikka emmere ng'ava mu katale tebategeeza mulala gwe wennyini senga oba nti kunti takhaafiina rabbak obanga obadde otyani Allah subhanahu wa ta'ala bakakase nti bo bennyini Allah sigamba nti tulinayo omulala gwe twogera olwaliwo twogera bano ab'oku nsi bano bennyini betuwasa n'omuwoowa ne babagatta ne bumuba temututte kyakuntu kyonna yennyini gwe ŋŋamba buno obulungi bwonna bwe njogerako bubwe fa innaha malika fi ljanna agenda kuba queen yennyini min shiddati jimalihi olw'obulungi bwe oye mukyala mu bufunzi obw'ekitalo oye mukyala ku bakyala baki b'omujjana abavudde ku ki abavudde ku nsi nga basisinkanye baki kituufu yeyekka agenda okuba n'ettatu eyo eya Qur'an tugambye si ttatu wabula ŋŋambye aya aya eyo genda kuwandika ye yekka eyo tamuyiiza nga yemwawula ku bakyala bali abasangandiwawa mujjana kati agenda kubaako n'ebijolobero agenda kuba ng'aliko ebiseeko ebigambo biyitirivu agenda kubeera ng'aliko anwa'in hulal ebiteeko gya dizayini y'okwewunda 70 eki nga yeewunza ebintu migolodi wa fidda okitegedde nga kiki bigolodi ono oliwo omuggulu lino linnya bunyagano mazzi temuli obanga akutte kifunfugu ku golodi wonki nga bwe tugenda maaso insha allahu subhanahu wa ta'ala omukyala agenda kuba yeewunza esseeka nga singa omutunda kuno ku nsi osobola okugula ka Uganda ebyokwewunda byalina n'obijjako ka Uganda okagula kabakako oba okatutte singa obijja kuno tandika kutunda butunzi ku golodi era Allah subhanahu wa ta'ala gwe yamukuliramu ebyokwewunda omukyala ali ku nsi kuno yenna nga bw'ofaanagana singa otya Allah jalla wa ala va mu byokugamba nti nze nyina obujonjo simanyi ate nawukulaki gwe kintu ky'oba okola kiri ekintu ekitya Allah weeyonje beera ng'oyagala bbaawo mwagazisa omutima gumu tokola byatayagala kuba bw'onaakola byatayagala agenda kutuuka ku lunaku lw'enkomerero akwewakane era obeere nga osubejjana bw'otyo bannange muteekeyo obwongo n'amatu okuba nti nno mubeera nga mwekumira ku sapooti zaamu mubeere nga muyiga kye bayita ejjana mpozise bw'ekitiibwa omukyala w'oku nsi akyaliko ebintu bingi kyendaba kati mbadde nsaba tukooneko ba'du ni'am fil janna ebimu ku byengera ebiri mu jjana alhamdulillahi rabbil alamin mutuufu sheikhe omuddu yalyefiiriza Allah ne yeeseetingira aljanna yeetegekera ejjana wallahi si tojja giwangula ne bona ogaggawala otya waliyo okufa so nga ate mu jjana tetulinayo okugira ki ebyo byonna obirina teri kufa Allah subhanahu wa ta'ala yateekateeka ejjana ebyengera biki ebimu ku byengera by'omujjana ebirimu musafahatu lmalaikatin ahli aljanna waliyo malayika okujja ate okukyalira zikukwateko mu ngalo wallahi kyengera togirabangako togimanyi naye egenda kujja ku nnyumba yo ku gulufa zo z'olina mu lubiri lw'olina malayika egenda kujja khasatan kukubuuzaako nze mukyala wa yenna mukyalawo n'abaana bo tujja kubalaba nga nabo babaleesi n'abaana tujja kutuuka ku kiseera nga babaleesi kati tuli ku muki tuli ku mukyala omukyala omulabye nga bwakutuuseko naye n'abaana ogenda basisinkana otya insha allahu jalla wa ala nakyo waliyo enzija gye bajjamu tugenda kuleeta abaana kati tubadde ku mukyala kati omukyala osisinkanye balo naawe omusajja osisinkanye ki omukyalawo kati ate abaana baffe insha allah bo baliriddawa ebyo byonna tugenda kugira ki tetugamba kiki tova ku support Islam in Uganda beera ku support in Islam in Uganda osobola okutwala ebintu bino osobola okweyoolera ku bintu byobadde tolabanga nako byotofunanga ensonga twagamba tubobanga okyaguyita musalesale oba katemba totawana sigalayo gyolimira sigalayo mu dduuka tojja lwaki kubanga ebigambo si byaffe nahnu nuballighu tugira ki tutuusa butuusa alwajibu alaina an nuballighu ilaykum jami'an fe kye tulina tugira ki batuusa ebigambo si byaffe ffe tutuusa buki
kati bw'owakanya wakanyiza oli yatutuma tubigire ki naye si byaffe ebigambo bya mubaka sallallahu alaihi wasallam ne Allah subhanahu wa ta'ala yongero bavunulire inna Allah ala kulli shay'in qadir inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah buli kintu kyonna musobozi era ogenda kwewuunya ng'obirabye ate obiraba ddi malayika lwe kujja okujjamu omwoyo otandika okola ebintu eby'omujjana era olwali senga kati akaseera kano k'owuliriza k'olaba ketuli wano malayika ng'okufa kutuuse tutandika na byengera bya mujjana tulabirawo obirabirawo ebyengera by'omujjana kiki omwoyo gwe bagutwalira min akfan min aljanna esanda oba essuuka mwe bateeka omwoyo gwo ziva muki mujjana wa khunutu fiha nga bazikubye kawooka ki ak'omujjana mwe bateeka omwoyo gw'omwana adamu afa nga ati Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah olwo otandise ki okulaba ku by'omujjana ate bw'otuuka mu kabbuli baleeta emifaliso gy'omujjana kw'obeera si kyekyo wa yut'am min tu'ami aljanna ayina okuliisibwa ku bya yaki ey'omujjana ejjana oba ogitandiseeko kati ebimu ku byengera musafahatu lmalaikati ahla aljanna kyetugenda okulaba nga malayika zigira ki nga zikwata mu ngalo abantu abali mu jjana zigenda kujja zitya zikukwate mu ngalo zigenda kwogera biki ebyo tugenda okulaba mu kitundu ekiddako insha Allah subhanahu wa ta'ala banange temuva ku support Islam in Uganda banange abebitiibwa nga mmaliriza era tugenda kubanga tukomawo biidhnillah ekintu ekikwatagana ku jjana support Islam in Uganda banange temuva ku support Islam in Uganda ate mugimanyisa abalala kuba tokotogera muntu okegera ffe bino tetuliiko nti oba tulina side tuli mu kulwana nono tuli mu kulwanula tuli mu kusomesa kimu kyokka okusingira ddala aljanna obeere gy'oli okole emirimu gyo ng'omanyi kiki kyogenda okufuna osobole okuba nti nno banakutwala mu ntaana ng'obeera nga otujjukira biidhinillahi subhana wa barakallahu fiik saba Allah abeere nga atusiima ffenna wasalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا